Omutawaana ogw'amaanyi kugudde mu kifo ekisanyukirwamu ekya Freedom City e Namasuba ku Lwentebe. Abantu mwenda bafiiridde mu kagugumuka akabaddewo mu kiro ekikeesezza leero mu bikujjuko eby'okumalako omwaka 2022. Abafudde kuliko abaana abato n'abantu abakulu abatanategerekeka mannya nga kigambibwa nti babadde badduka okuva mu kizimbe omubadde bino nga bagenda ebweru w'ekizimbe okulaba ebiriroliro ebibadde bikubwa wabweru ekireesewo okwerinnyalinya nga buli muntu alwana okufuluma. Poliisi oluvannyuma lw'okutemezebwako efubye okuddusa abakoseddwa mu ddwaliro e Mulago kyokka abamu ne bafa nga tebannatuusibwa mu malwaliro. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luuko Yesigire ategeezezza nti emirambo gy'abagenzi giri mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mulago so nga n'okunoonyereza ku nfa y'abaana okutandikiddewo. Poliisi ekatweri mu kunoonyereza ku kikolwa eky'obulagajjavu ekyabaddewo olunaku olwaleero ku Freedom City e Namasuba nga kino kyaviddeko abantu 9 omuli abaana abato okufa oluvannyuma lwa stampede eyabaddekowo ku ssaawa nga 6 nga MC amaze okulangirira abantu bafulume abadde ekivvulo okugenda bweru okwerabirako fireworks. Embeera eno yaleeseewo akajagalalo oluvannyuma lw'okulaba fireworks era abantu okuddayo batandise okuwanuka ku madaala abamu n'okulinnyirirwa abaana abato okulema okufuna we bassiza ekyabaviiriddeko kuba nti bafiira mu mbeera eno. Abasirikale baffe babadduukiridde nga mwe muli ne ba first responders abalala basobola okutwalibwa mu malwaliro ag'enjawulo naye kikakasiddwa olunaku olwaleero nti kwabo abatwaliddwa mu ddwaliro waliwo abafudde era nga baweze abafu tubala 9. Emirambo gyabwe gitwaliddwa mu ggwanika e Mulago era nga tugenda mu maaso ne kaweefube okumanya amannya gaabwe bonna. Ebyo nga biri bityo abakulembeze mu tawuni kanso y'e Kalungu mu disitulikiti y'e Kalungu beekokkodde omwaka ogwedde 2022 bagamba nti gavumenti esaze ssente zaabwe nnyingi era kizingamizza emirimu mingi. Muzaffalu Nsubuga kaatuwa ebisingawo. Ab'obuyinza mu kitundu kino ekya tawuni kanso y'e Kalungu bagamba nti omwaka ogwo oguwedde 2022 gubadde gwa kusomoozebwa ebitagambika mu buweereza bwabwe olw'obusente obutono bwe bafunye okukola emirimu gy'ekitundu kino ekya tawuni kanso y'e Kalungu. Kiragga John ono nga ye ssentebe wa tawuni kanso y'e Kalungu era nga ye ssentebe w'abassentebe ab'eggombolola eziri mu kitundu kino eky'e Kalungu ategeezezza nti gavumenti mu mwaka ogwo 2022 esaze ssente naddala ezikola enguudo mu kitundu kino ne Katagga ekiviiriddeko abatuuze okukaluubirizibwa mu by'entambula. Kiragga John agamba nti mu mwaka guno omujja 2023 gavumenti esaana ebeere ya kisa ewe tawuni kanso ensimbi ezeegasa era n'ajjukiza omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhabulwa nti mu mwaka guno asaana atuukiriza ekisuubizo kye kye yeeyama mu mwaka gwa 1996 bwe yali mu kitundu kino ng'asaba akalulu bwe yeeyama okuyiwa kolansi oluguudo olwasuula ekkooti olwo nga lwe luva evira Maria okudda eggomba nga luno ne gye buli eno teruddaabirizibwanga luli mu kiseera ssaako mu mbeera embi ennyo. Era okusoomozebwa kwetufunye nga Kalungu yonna okutwaliza ewamu bwe buzibu bwa makubo ffe tusobodde akasente akatono akazi okukakozesa tusaba ndoza ne gavumenti enguudo zaayo ennene kuba tukaabye ebbanga ddene tuyise tukoze amaloboozi mangi nnyo nga tusaba gavumenti ate nga yakyeyama kuba njagala okujjukiza omukulembeze waffe w'eggwanga nti bwe baali bakuba kampeyini ne omukulu Ssemwogerere yali yeesimbiddewo nali mwana muto nga ndi mu secondary school naye najja mu lukuŋŋaana lwe n'atutegeeza nti oluguudo lwa Suula Ekkooti lwe luno oluguudo luva evira Mali ogenda eggomba nti agenda kuluwa kolansi okuva olwo okutuuka olwaleero simanyi oba bannaffe abamuli okumpi tebamujjukiza nze njagala okumujjukiza kuba nali obwongo bukyakolera ddala bulungi namuwulira nga yatugamba nti oluguudo lwagenda duyiwa kolansi tumusaba atuukirize ekyo ate era n'oluguudo lwaffe luno luyiva e Kalungu ogenda Bukulula nalwo lubeera mu mbeera mbi kyennyamiza nti abantu osanga bayita buyise eyo bali okusobola okutuuka ku nguudo oba okusobola okutuuka ku mirimu gyabwe. Nsaba gavumenti ekole kyeyina okukola enguudo zaayo ezitereeze tusobole okubeera nga abantu baffe bakola emirimu gyabwe bulungi. Ku lwa CBS rediyo y'obujjajja Nsubuga Muzaffalu e Kalungu mu Buddu. Abatuuze mu Lukagwa Ezziba Kasanje tawuni kanso mu disitulikiti y'e Wakiso beekokkodde embeera embi gye bawangaaliramu amalwaliro gali wala nnyo nga n'enguudo mbi tezikyayitikamu.
Abatuuze bagamba nti abakyala abazito bakaluubirizibwa nnyo okutindiga engendo eza kilomita 12 n'okweyongerayo okutuuka e Kasanje mu ttawuni kanso. Ab'embuto abamu ebyokunywa eddagala babivaako dda kubanga enguudo mbi tezibasobozesa. Amalwaliro tetulina tumuluka tusobola okufuna obujjanjabi nga mulimu n'eddagala. Tuli bubi nnyo abakyala, tetulina malwaliro oba n'olubuto otambula olugendo okuva Ezziba paka Kasanje tolina ntambula yonna. Naye tuba tusaba batuyambi. Lidia Nalweyiso bannange tusaba buyambi. Eddwaliro tetulina olugendo lunene okuva n'Ezziba ogenda e Kasanje kilomita nga 12 otambula otuuka mu ddwaliro eriri okumpi omwana tebamujjanjaba ebiyinza okumujjanjaba nga lyawala. So bannange tusaba kutuyamba otuukayo omwana wo ng'obulwadde bumutabuse. Harriet Nampevu naye ng'obulumi tulina bw'amaanyi tulwala tetulina bujjanjabi amasomero abaana bonna tetulina amasomero amazzi tunywa macyafu kati tuli awo tuli mu mbeera mbi nnyo tusaba ku buyambi. Abatuuze era balongooza ekizibu ky'amazzi amayonjo nti era mu kitundu kyabwe temuli ssomero lya sekendule n'erimu. Mulumba Fred omusawo ku kyalo kino agambye nti wakati mu birwadde ebyeyongera omuli omusujja eddagala eribaweebwa ttono nalyo ttono ate nga bo ng'abavya ekiti ku byalo bakolera mu bugubi obutagambika. Kati nga ffe bavya ekiti tulina tubasindika e Kasanje era nga teri ddagala. Eddagala lyebatuwa tebayitumala naffe waliyo omusujja babadde ennaku zino bampa doozi 5 ku kyalo kyennina nga tezimala ddemundi n'ogumu. Bo balowooza ti abantu balowooza ddagala tulibba naye bo be batatuwa ddagala era tetulina ddala n'akamu ate wadde tuwayo wadde akasaana tetukolera bwereere bulungi bwansi naye omuntu n'obonaabona okuva ddi paka ddi wadde okuwayo kino oteeka sabbuuni kaakano wadde n'omundi n'ogumu tulina ekintu kye tufuna. Mujabi David Jingo ssentebe omuluka ogw'Ezziba yeegayiridde gavumenti ebayambe ku by'obulamu n'ebyenjigiriza kubanga biri mu mbeera mbi. Embeera mwe tuli mbi nnyo kubanga omuntu okutambula okuva Ezziba okugenda okutuuka e Kasanje owa bodaboda okutwala kusaba siringisi mutwalo gumu n'ekitundu amagenda n'amadde okuzza. Naye ffe abali wano okumpi abalinanaganye State House abalinanaganye ne muzeeyi emyaka gyonna gye tubaddewo okubanga tuli mu mbeera eno oluguudo lubi. Amazzi amayonjo tuli ku nnyanja ffe abantu b'oku nnyanja ffe nyitwa ne batufuna amazzi amayonjo tetulina amazzi mayonjo. Tetulina mu ssomero lya gavumenti n'erimu erya sekendule. Omwana okutambula okuva wano okutambula ogenda e Buyege atambula kilomita 12. Yakulira ebyobulamu mu disitulikiti y'e Wakiso Dr. Mathias Lugolo byategeezezza nti nabo baagala nnyo okutuusa obujjanjabi ku bantu naye obuzibu okusinga buli ku bufunda bwa nsawo. Omusumba w'essaza l'Ekereziya Katolika ery'e Masaka kitaffe Selferus Jumba alabudde abantu bakomye okwekwasanga ebbula lya ensimbi nti kibalemesezza okutukuza obufumbo bwabwe. Omusumba Jumba bino abyogeredde mu kitambiro kya misa kyayimbidde mu maka ga Dr. Kigozi Godfrey n'omukyala Grace Kigozi kwe baajaguliza okweza emyaka 25 egy'obufumbo obutukuvu ensangi mu disitulikiti y'e Wakiso mu ssaza Busiro. Abuuliridde abafumbo okukomya okutunuuliranga ebyenfuna mu maka wabula babeere bumu bakole ebibazimba mu maka gaabwe era basobole okubiyagaliramu. Atendereza nnyo famire y'Abakigozi olw'okwagala ennyo Katonda waabwe n'okukuliza abaana mu ddiini. Abati abantu abamu bagamba nti ekitugaanya okugattibwa kubanga si muzimbanju oba tusooka kubeerera baki baana naye ate enneema ebayamba okugunjula abaana eri mu matigino esaakalamentu eriwo omusajja n'omukazi enneema ey'okunyweza ekiragaano ky'obufumbo n'okugunjula obulungi abaki abaana baabwe. Kwegamba tulina sipiriti etuyingiddemu eya materialism nga tetunnatuuka ku leevu eyo. Omukolo guno gwetabiddwako Oweekitiibwa Maria Mayanja Nkalubo Nasseje n'Oweekitiibwa Agnes Nabulyankugwa era n'omukungu Emmanuel Kazibwe n'abalala bangi. Abakulira ebyobulamu mu munisipaali y'e Nansana bakyomedde nnyo abatuuze abasussizza obuligo abatuuse n'okumaasamasa ppamba ez'abaana ne bazisuula mu lukale nti bano bagenda kubayiga bakwatibwe. Omusasi waffe Ssaalongo Charles Kawuma Masembe aliirudde eno n'ebisingawo. Abo bwe tunaaba tukutteko ekirungi tulina ekkooti wano e Nansana tujja kuba tubavunaana mu mbuga z'amateeka era nga tubavunaana omusango gw'okumansamansa obubi obukyafu mu bantu baffe olw'okubakubiriza obadde olina omuzoogo
ogwo guveeko n'okutandika n'omwaka guno nga gutandika. Oyo abadde Kaliro nga y'omu ku bavunanyizibwa ku byobulamu mu municipality eno abadde ayogera ku nsonga ya pampa z'abaana abantu zibasula ku kasasiro n'okuzisaasaanya era ayongera n'agamba nti pampa zisobola okusaasaanya obulwadde era nga kino mpanga kulabula pampa tezeetaaga kusuulibwa nga bw'oyagala. Pampa zirina okuba nti nazo bubi bwetaaga okusuulibwa mu kabuyonjo. Tugenda tutandikira ddala okuyigga abantu abasuula pampa ez'ekika ekyo mu mazzi mu myala gyaffe biki tugenda tutandika bayiggira tujja bavunaana ng'abamansa obujama mu bitundu byaffe nga baagala okulwaza abantu abalala. Pampa oba osudde bubbi yennyini kuba oli naye muntu era asobola okusaasaanya obulwadde era tujja ne tusanga ng'abantu baddira pampa ne bazisuulira mu kasasiro era ensonga eyo njagala okuvaayo n'amaanyi mangi nti bannange tulekerawo okusuula pampa mu kasasiro oba okumusuula buli woolabye agenda kuba asaasaanya obulwadde. Naye kye batajja kukkiriza ge mazzi abantu ge bata ne gasaasaanira mu nguudo ne mu myala kuba nga tawuni ng'eno eya Nansana Municipal Council tetulina pipe zitwala amazzi gano agavudde mu binaabiro biki byonna. Amazzi gonna agafubutuka mu binaabiro ge boozezzaamu engoye gayina kusigala olina okulaba nti mu polotiyo mwogakwasaganyiza ng'osima sock pits mwe zigendamu neera mu kukyo nga bwe tugambye nti eno municipality of choice nkubiriza abatuuze baffe nabo bafuba okulaba nga amazzi amakyafu tufuba okulaba nga tugasimira sock pits mu poloti zaffe nga tegayanjaalira mu kibuga era kwongera ku kikyafuwaza. Kulakya Basaaka Masembe wano e Nansana. Ssentebe w'NRM Raka yavumiridde entalo n'okwerumaaluma okususse mu banna NRM nti biremesezza Raka okugenda mu maaso newankubadde gavumenti yeekoze ekisoboka okuleeta enkulaakulana. Sozi Ssekimpirwazi. Ssentebe wa NRM District Raka Robert Benon Mugabi ngero yabeerako ssentebe wa district okumala ebisanja bibiri agambye nti okulwanagana bannakibiina kya NRM District ene Raka kwongedde okukonzibya emirimu n'enteekateeka za gavumenti eri mu buyinza era n'agamba nti omwaka oguwedde 2022 gubadde mwaka muzibu nnyo kubanga pulogulaamu ne projekiti za gavumenti zonna ezaateekebwateekebwa mpaawo na kimu kikoleddwa. Robert Benon Mugabi era alabudde banna NRM nti okulwanagana senga banaakutwala mu maaso ne mu mwaka guno ogwa 2023 obuweereza bujja kwongera okweveera ng'era kino kiyinza okuleeta ekibiina kino kya NRM okwongera okukola obubi mu kulonda okunaddako bwe kunaabanga kutuuse. Robert Benon Mugabi agambye nti newankubadde nga projekiti ezimu ye ziyaleka ku mmeeza nga zirina okukolebwa nti kyewuunyisa nti nakaakati tezinaakolebwako kyokka nga n'abo abaalondebwa mu kanso abandi badde bateeka ebiteeso bino mu nkola bali mu kubaanagana n'okuyombagana. Gavumenti ya NRM obuweereza bwayo bukyali straight era bukyagenda mu bantu naye abantu olumu abaweebwa obuvunaanyizibwa okutwala obuvunaanyizibwe okutuusa obuvunaanyizibwe ku bantu bakola mu luzungu kye bayita sabotage ne weesanga nti enteekateeka zigootaanye eza NRM zebeeyina ku bantu baazo. N'olwekyo nze ŋŋamba singa tukkiriziganya ne twongera okulonda obulungi ne tulonda abantu ba NRM mu bitundu ebisinga obungi NRM ejja kugenda mu maaso. Oluvannyuma Robert Benon Mugabi yagalizza banna Rakai omwaka 2023 omulungi era n'agamba nti mu guno omwaka mwagenda okutuuliza olukiiko olw'amaanyi olugenda okuleetera okwezza obujja mu disitulikiti eno mu kibiina kya NRM. Ku lwa CBS FM radio ey'obujjajja nze Sosi Ssekimpirwazi Rakai. Abakulembeze mu Bwakabaka mu ggombolola ya Mutuba 21 Lwabenge mu disitulikiti y'e Kalungu basanyufu olwa bannalwabenge abagenze mu bungi mu Lubiri e Mengo okubugiriza Namunswa ng'ayingiza abantu b'omwaka omujja. Sibambi Franka omwami wa Kabaka ow'eggombolola eno nga yakulembeddemu ekibinja ekyavudde Lwabenge okugenda mu nkuuka ya Kyabasa Vimba agambye nti empologoma baagipukiriza bulungi ddala era abaweesezza eggombolola eno ekitiibwa. Sibambi Franka bw'ati asabye bannalwabenge okwongera okuba abawulize eri Namulondo nga bwe bakoze nga bagulawo omwaka 2023. Okusookera ddala tukulisaayo abantu ba Buganda abantu ba Buddu naddala bannalwabenge okuva mu nkuuka okubugiriza Ssaabasajja Kabaka bane mukulika eyo empologoma twagirabye era bannalwabenge twongera okubategeeza nti omwaka 2023 tweyongera okukola tubeere bakozi okusobola okulaba nga tuza Buganda ku ntikko twekuume nawookera w'ekirwadde siriimu muntu omulamu yakola awo Buganda tujja kugizza ku ntikko nga tuli balamu ate nga tuli bakozi ate era tweyongere okuwuliriza eddoboozi. Ebyo nga bikyali awo Namungi w'omuntu e Kalungu yakuŋŋaanidde mu kifo ekisanyukirwamu ekya Nana Hotel mu kibuga Lukaya mu disitulikiti y'e Kalungu
nga wano wabadde okukuba ebiriroliro ebyayingiza bannakalungu mu mwaka 2023. Bano baasanyusiddwa aba DJ abaakubye emiziki egyanyumidde bannakalungu okukamala. Dr. Byansi Moses Kalyango mutandisi w'ekifo kino ekyanana Hotel yeebazizza bannakalungu olw'okumalako omwaka ogwedde n'abasaba nti ne mu 2023 basaana beewale ebiyinza okubasoomooza ng'ebibaddewo mu mwaka omukadde. Abasabye essira baliteeka ennyo ku kukola nga beewala obutabanguko mu maka, n'agamba nti bimu ku bisinza okulemeza abantu mu bwavu. Era guno mwaka 2023 mwaka gwa kukola, mwaka gwa buwanguzi, era njagala kukubiriza abantu mukwano gyange bakulu bannange n'ekigambo ky'obutabanguko mu maka. Tulwane nnyo okulaba nti obutabanguko obwo tubukomya mu mwaka omukadde ogwa 2022. Banaffe n'ekyo gemawulire agavudde mu bitundu bya Buganda. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga.